ab'enzikiriza ey'abalokole mu ggwanga basiima akulira ekibiina Alliance for National Transformation General Grigore Mugisha Muntu era lw'ebyo byakoledde eggwanga era ono baliko bye bamuwadde. Mu kusaba okwali okwokumalako omwaka 2019 okwali ku kisaawe Kololo, Dr. Joseph Sserwadda waliwo abakulu be yawa amabaluwa agabasiima mu ngeri ey'enjawulo olw'okukola obulungi n'ekigendererwa ekyokukulaakulanya bannayuganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Ku bano kwaliko maama wa Buganda Nnaabagereka Sieved Najjinda olw'amaanyi g'atadde mu kisaakaate okugunjula abaana b'eggwanga lino. Omusirikale yataasa abantu mu biseera by'amataba mu bitundu by'e Kasese, Lutenanti Kano Edith Nakalema ne Jeno Girigori Mugisha Muntu. Olwaleero Jeno Mugisha Muntu oyera lwakwasiddwa ebbaluwa y'emusiima mu butongole olw'okwenyigira mu by'obufuzi eby'emirembe n'ekigendererwa ekyokukyusa obukulembeze mu ngeri etaliimu kulumya muntu yenna. Best performance award to General Reverend Mugisha Muntu for best promoter of politics of tolerance and non-violence. Mugisha Muntu agamba nti newankubadde bayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo naddala mu by'obufuzi naye olw'ekisa kya Katonda luliba olwo ne batuuka ku lyengedde. Neebaza Katonda kubanga sirowooza nti kikolwa kyange kisa kya Katonda okulaba nti ne bwe mba nga mpita mu trials ezirimu ze tuyitamu waliko ebintu ebinyigiriza okubigumira ne twareactinga mu ngeri gye twandirireactinzeemu ng'abantu kisa kya Katonda. Ebbaluwa emuweereddwa agyogeddeko nga kumpi bw'ebadde emusaanidde era n'ategeeza nti buli muntu alina okukimanya nti si bya bufuzi oba bya ddiini wabula ffenna tuli omuntu omu era tuli mu nsi emu. N'olwekyo okulaba nti oli n'obw'aba alina enzikiriza ye mu by'obufuzi oba alina enzikiriza ye y'ebyobufuzi muteekwa okumanya nti muli mu nsi emu n'olwekyo oteekwa okumurespectinga mu nzikiriza ye era ekirungi kyekyo kyennyini kye tuzimba mu kibiina kyaffe ekya Alliance for National Transformation. Dr. Sserwadda agamba nti buli lwebaza omuntu yenna mu ngeri ensukkulumu kabeere mwana muto kimuyamba okwongera okukyusa mu nkola ye ey'emirimu. Sserwadda wano wasinzidde n'akubira amakampuni ag'enjawulo omulanga okuvaayo n'enteekateeka ezisiima ababa bakoze obulungi. Alina ebintu 5 byanokoddeyo omuntu byeyanditambuliddeko mu bulamu bw'ensi eno. Ekimu bakiyita favor kuganja Katonda yakigaba. Ekyokubiri bakiyita kisa nakyo Katonda yakigaba. Ekyokusatu bakiyita abantu bonna bolaba ku nsi kuno ba mugaso eri ggwe ne bolabanga ababi naye era balina omugaso gwabwe nti ate bakuwagala. Ekyokuna tukiyita open opportunities oba chances. Katonda agabira abantu emikisa abaggulirawo enzigi. Ekirala ekyokutaano Katonda agabira abantu obwongo. So ebyo ebitaano bye bifuga obulamu bw'omuntu. Mugisha Muntu n'ekibiina kye ekya Alliance for National Transformation agamba nti balina emisingi kwe bakizimbidde kwe baagala kitambulizibwe nga buli munnayuganda akyenyumirizaamu. Okwesigama ku musingi ogw'ebintu ebyo ebitakwatibwako ebintu eby'omwoyo amazima okulaba nti waliko obwenkanya mu nsi okulaba nti waliko okwenkana mu maaso g'amateeka okulaba nti waliko obwerufu mu ngeri polisi z'eggwanga bwe zitambuzibwamu okulaba nti waliko enkulaakulana egasa buli muntu yenna. Ensonga enneekusike ey'okugaba amabaluwa agasiima abakoze obulungi kigendereddwamu kusikiriza buli muntu mu buvunaanyizibwa bwe okubukozesa mu ngeri esaanidde. Kiyingi Moses, Delta TV Amasukkulumu.